Tips to get pregnant faster. Biki omukyala byasobola okukola okulabanga afuna olubuto amangu. Buuza omusawo Gerard Massa gemanya ga channel yaffe gy'oliko leero. Nsanyuse nnyo okubanga otujoyinize leero ku musomo gwaffe gwe tugenda okwogerako biki omukyala byasobola okukola okufuna olubuto amangu. Biki omukyala byasobola okukola okufuna olubuto amangu. Amagezi omukyala gasobola okubanga akola okulabanga afuna olubuto amangu. Gerard Massa the health educator, oba buuza omusawo Gerard Massa ye channel gy'oliko era likinga o subscribing ku channel yaffe. Tugenda kwogera ku biki omukyala byasobola okukola okubanga afuna olubuto amangu era tugenda kuba tutandika n'omusomo gwaffe ogwa leero. Nsanyuse nnyo okubanga oli naffe. Jjukira osobola okufuna olubuto, osobolera ddala okufuna olubuto kukulembeza mukama kusaba n'okubanga at least ogoberera abasawo bye baba bakugambye osobolera ddala okubanga ofuna olubuto. Okusooka n'okubanga olufuna olubuto amangu olina okubanga omanya ennaku zo zitambula zitya. Obanga obadde ogenda bulungi mu nsonga zo nga periods wazirabye katugeze ku 7 ne ku 8 ne ku 9, oba olina kubanga obala ennaku 14, olunaku olw'14 lw'osobola okubanga ofunirako olubuto. Mu luzungu tuluyita the ovulation. So mukwano gwange nyiga epeesa eryo obeere nga ofuna ebipya bye tuba tuteekayo buli kanaku. Tugenda ku steps endala omukyala asobola okubanga akola okubanga afuna olubuto. Tusookerwako ddala oba ey'okubiri gye tuli okuzzaako eri nti olina okubanga ostopinga birth control oba olina okubanga oyimiriza okubanga bw'oba obadde oli ku family planning olina okulekeraawo okukozesa family planning. Kuba buli lw'okozesa family planning ate jjukira yo family planning ebeeziza mukyala kufuna lubuto. So buli lw'ogikozesa olaba nti chances ez'okufuna olubuto ziba zigenda kuba ntini oba oyinza nabutalufuna. Kuba family planning kyezikola zigenda ne zikwata amagi ne zisiba process ey'okubanga amagi gavaayo okusinkana amazzi g'omusajja. So ogenda okulaba nti zistopinga ovulation oba they stop ovulation. So olina okubanga oyimiriza family planning. Step esookebwako gy'olina okukola nga oyagala okufuna olubuto amangu oba obadde oli family planning, yimiriza family planning ojja kuba osobola okufuna olubuto amangu. Step endala olina okumakinga sure nti at least wejjanjabisa singa obadde olinamu cause infections oba zi UTIs oba zi PIDs. Gezaako okubanga wejjanjabisa endwadde zonna ez'obukaba oba endwadde ezikwata ebitundu eby'omukyala oba eby'omusajja ojja kuba osobola okubanga mufuna olubuto amangu. Step endala olina okumakinga sure nti omanya ennaku zo nga bwe zitambula nga bwe twogeddeko mu kusooka. Oba omanyi ennaku zo nga bwe zitambula oba osobola ddala okubanga ofuna olubuto kuba ojja kuba omanya ennaku ki z'obeera nga kwegamba osobola okufuna olubuto ze bayita danger days n'ennaku ze bayita safe days. Ekirala olina okumakinga sure nti obeera ne diet oba olya ebibala oba olya ebintu ebireetera okubanga ofuna olubuto amangu by'ebintu ng'ebinyeebwa, ebintu ng'amata, ekibumba, enkoko. Birungi nnyo okuyambako okuba nti bi-increasinga chances zo kuba biba birimu proteins. Ekirala olina okumakinga sure nti at least omanya okwekebejja olubuto so that at least oba obadde ng'obadde n'ebbaawo ng'ate oyagala kumanya oba wafunye olubuto olina okubanga omanya engeri gy'okeberamu olubuto. So amanya gange bampita Gerard Massa, omusawo Gerard Massa. Channel yaffe gy'oliko bagiyita buuza omusawo Gerard Massa. Nsanyuse nnyo okubanga obadde naffe mu musomo gwaffe twogedde ku biki omukyala byasobola okubanga akola okubanga afuna olubuto amangu era likinga subscribing. Okomewo n'enkya tuteekayo videos buli kanaku ku ssaawa 11:12 ez'olweggulo tuba tuteekayo videos. Olunaku olulungi omukama atukuume ffenna. Bye bye era tujja kuba tusinkana mu video yaffe eddako. Mbeere bulungi. Thank you my friend for attending today's lesson. I hope you have learned something, and please if you have any questions in regards to what we've just discussed, leave your questions in the comments. Ask me your questions. I will answer all your questions. On this channel, Gerard Massa, the health educator, I talk about women's health. Have yourself a fantastic and healthy day, and may God bless us all. Bye bye.